إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أتندقى الله تبارك وتعالى بينجل النبي نبي تنبتلنا ببجاري الله سبحانه وتعالى ebisigadde tebirinamu mugabo gwonna mu byengera bye tulina zibe malayika za Allah kabe bannabbi ba Allah kababe abaddu abalongoofu kitegeeza n'ebirala ebya wansi amasanamu lubaale byonna tebirina mugabo mu bye tulina ebyengera ebirungi tumusaba ekitiibwa Allah sokusasa n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atuba Allah b'ekitiibwa twagambye ebiseera bwe bitambulidde nti akaseera kati akabulayo okutuuka okusala tetwagala tulambululeko kugamu ku mateeka agakwata okusala adhahaya plural kikiri wamu ekimu bagamba udhiya oba idhiya bikasri alhamza nzo gamba udhiya oba idhiya oba nojjako hamza no gamba dhahiya byonna bituufu tujimanyi bulungi amanyi bagamba bakituuma erinnya eryo olw'okubanga tuzbahu duha okusala kubeerawo mu biseera ebya duha ne sala ya duha mwe tugisaalira gye tumanyi obulungi isaalibwa disenga enjuba evaayo ekigero ky'effumu nebanga esituse ogirengera okutuusa olwenaatereera mu ggulu nebanga eri wakati kwa senga ekiwukamu sereba vuhudi biba bikoze eki biyingidde eswala eba eweddeko n'ebiseera by'okusala byebyo nga mwe tusaalira ki salatu duha olunaku olusooka taban olunaku olusooka kubanga kitwogerako kye bayita udhiya ma yuzbahu min an'am zensolo ezisalibwa taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala nga tukikola Allah tabaraka wa ta'ala atusiime ensolo tujja ziraba kubanga zimanyikiddwa nga bwe yaziragwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga senga osala ezitali ezo tofunamu mpeera kyekituufu ekituufu nti tofunamu mpeera senga osala enkoko bibiri tofuna mpeera zaki za buhiya so asaze embuzi emu ng'atuukiriza n'agobera enkola yennyini nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yakola bulungi buno abukola ki abufuna era nga tetwayogerera ddala ku nsonga yaki ya zaka kyekituufu kubanga kyalumanyi abantu babuuzanga nnyo ebibuuzo mutta zaka z'abantu si ffe tuzitta kwe kulamula kw'abamanyi abanene nabo kye batulaga nti abaawaddeyo zakatul fitiri n'agiwaayo mu nsimbi tagifunamu mpeera tukyalumanyi abantu nga bwabanga Imaamu Abu Hanifa yakkiriza lwaki mutta zaka z'abantu Imaamu Abu Hanifa ne tumuleeterako ebyokulabirako bingi Imaamu Abu Hanifa akkiriza okutandika esswala n'ogamba otya n'oleeta kyonna ekirimu okutendeeza Allah n'ogamba subhanallah ng'oloyingidde mu swala eryakikola n'agala esswala ntuufu ng'ate nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebiseera byonna nga mu hadithi Aisha kana yastaftihu salata bitakbir swala yagitandika na takbir Allahu akbar kati Imaamu Abu Hanifa ye n'agamba osobola ogitandika n'ekirimu kyonna okutendeeza balo osobola okugamba nti Allahu kabir n'oyingira mu swala kubanga okutendeeza ne tugamba nti ekyo si kituufu enkola bw'ogikozesa ne bw'osoma Qur'an era n'ogimalako batonayingira mu swala gwe n'ogamba nti kasome Qur'an ye bennyingiza mu swala kiba si kiki netugamba wadde Imaamu Abu Hanifa yakkiriza zaka okubeera nti ewebwayo muki zakatul fitiri ewebwayo mu ssente si kituufu kubanga ye nabbi ne basahaba bagitoolanga batya etwagiramu etulaga n'embeera gye baalimu obujuliza abantu be bawa bagana omutuulira embeera z'abantu byonna byonna twabiraba mu mbeera eyo ab'ebitiibwa
kati ne bwe kiri ku udhiya oba dhahiya oba udhiya gye twogerako okusala kuno ensolo ezirina okusalibwa zimanyikiddwa senga osala ekirala kisekoko kinene kyagejja kisinga n'akabuzi oba totuukiriza ibada eno oba togituukiriza olina kusala kiri kyennyini nabbi kye yasomesa sallallahu alayhi wasallama nga tubisala kubeera nti Allah atusiima si bantu tulaba yawma al-eid olunaku lyo lwa eid lije tumanyi naku olw'ekkumi omwezi ogwa dhul hajj lije abantu bano bagikazaako yidi enkulu oba bakijjawa simanyi kyakinoonyereza okulaba kyo bagita yidi enkulu ate eri yidi ento kikyava kuki nyama yagikuza leka bagikuza lwa nyama naam esalibwa yawma al-eid olunaku lwa eid watalihi n'ennaku eziddako ze tujja olaba ziba mmeka tujja zirambula bulungi mu kaseera kaazo okusala kuno kulamulwa kutya Imamu Abu Hanifa rahimahullah yagamba wajib kyateeka yenna Allah gwagguliddewo dama akasente we kali akasobola okugula embuzi okugula endiga n'atasala ya athamu afuna omusango kubanga kyateeka batu Imamu Abu Hanifa rahimahullah wagamba nga yesemesa hadithi eri musnad gwa Imamu Ahmad hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ينا الله gwagwido nawo busobozi n'atasala tagezaako okusembera wetugenda okusalira tajja sigaire ddala kubanga yafunye dda misango gye yaganya okusala alina obusobozi tasaze nawe tugenda okusalira takola ki حديث الإمام أحمد رحمه الله يقام حديث منكر كاتجيزا مفوزة حديث السينتوف نجمع غفير من أئمة الحديث نوبة على قات حديث السينتوف ينسمنكم في قبيل ابن حجري رحمه الله نعم يابلا لا حديث السينتوف ويو سينتوف يقام عشان نوبصوزي نتسيمبرا وتبين وكسالنا سيبي قبيل النبي صلى الله عليه وسلم جيتوف غير أولا بتوايو غير كبياتي حديث wale zajja mu sunan Abi Dawud n'ebirala ya muntu alina obusobozi ku zakatul fitr n'atajiwa sibo tekibeera wa omubanga awo tekivaawo twalaga nti ebyo bigambo sibituufu ne tulaga nti zakatul fitr erina abatajiwa bye bafuna Allah byalaga muntu alina okuba nti ajjumbira gyo yateeka naye kiba nti kibeera waawo kati n'abantu tetuwagaana kusaala olwa hadithi eyo nti bage atasaze tutawaana sigalirayo ddala hadithi sintuufu baima abasigadde abasinga bonna bagamba nti enenkola nywevu sunna sijateeka naye nga kinywevu omuntu yena Imam Maliki rahimahullah yagamba nti kitamwana nnyo yenna omuntu alina obusobozi Allah gwagguliddewo n'abeera nti tasala kiba kibi nnyo ne baimamu abalala batyo bamwegattako nti sijateeka naye nga omuntu Allah bamugguliddewo asale ne baleeta abamu ku banene nga Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu ne Umar ibn al-Khattab biri musannaf gwa Ibn Abi Shayba bo balinga tebasala bwe bajja ku bukulembeze sere ebimu tebasalanga amanyi ne bajjamu nti oba oli awo tebasalanga amu ne bagamba bali tebalina kubanga bukulembeze bwabwe tebwali bwa byansi bali baweereza dini ya Allah tabaraka wa taala yokubeera nti Allah tebagulira mu biseera ebyo nga tebalina ku bukulembeze bwabwe sauti yali y'amaanyi teyali nzito kyebava batasalanga amanyi abandi bagamba nti anedda bali basobola okufuna ekyokusala ng'abakulembeze abaaliwo abanene mu biseera ebyo naye kyabagaana okusala olwokuba nti abantu baali babagobera baali baagala bakirageko abantu nti kino si kyaki sikyatera kuba nabbi oluusi alina bye yalekanga ne nabbi sallallahu alina bye yalekanga abantu obutakalubizwa kubeera ku ki kubeera ku bunkenke nabbi oluusi n'akireka sallallahu alaihi wasallama amanyi boogera bingi kuleka kwa nabbi yo kuleka kwafunamu empeera batafunamu amanyi abanene nga Sheikh Islam n'abala balaga nti afunamu empeera ye mukuleka kwa ekintu ate kubanga tashri'a lil umma aba alali kuba okuteekawo umma kyegenda okutambulirako sallallahu alayhi wa sallama ati ne bano okubanga nabbi yatulaga nga musnad gwa Imam Ahmad yatugamba nti iqtadu billazaini min ba'di Abu Bakr wa Umar mugoberera bagenda okujja nga nvuddewo
nkola yaabwe mugitambulireko Abubakari nani ne Umar radhiyallahu anhuma wanga fetuwamanyi abo banene ekiseera kyatukako nga nabbi avuddewo ng'asinga kubatambulira ku nsi Abubakari bw'avaawo Umar kubali ku nsi konna bagitambulirako ng'asinga beebo abo banene era aboogerako mu butuufu abamubuuze tetubuusabuusa mu bubuze bwe ng'aba Shia Arrafida n'obubi bwabwe balina obunene baba nga basobola okuba ebituli mu abo bitumanyi ffe talina kubuusabuusa nti bamujjana n'ebintu ebikalu byali bibategeera ensozi n'ebirala kati bano nabbi yali yatulagira okugoberera obuufu bwabwe amanyi ne bagamba boolyawo baakireka ku mbeera eyo nti baayagala abantu babalabirako banabanga nabo bakikola buli mwaka abantu bayinza okulowooza nti kino kyatteeka oluusi ne batuuka okukaluubirizibwa ng'ate mulyango muki mu ggulo litajja genda afuna amabanja mangi bw'abanga Allah tamuwadde sabe Allah amuggulirewo si kyatteeka okubeera nti akola ki asala naye Allah yenna gw'abagguliddewo taziteeka walala wano we yali badajjumbira nga bwe tujja olaba nabbi ebiseera byonna byonna yakijjumbiranga n'okusala luusi n'asala nabbi nga bwe tujja oziraba ahadithi biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Bara tetubatandikako eri mu sunani Abi Dawuda ate tandiko tulaga ensolo gye tusala ebeera etya mu sunani Abi Dawuda, sunani Tirmidhi, sunani Ibn Majah, Muwatta gwa Imam Malik n'ebitabo ebirala. Sheikh Albani omu ku baagisitula naye bw'otulina amanyi ba hadithi abamu balaga nti erimukko obunafunafu naye nga bangi bagiramuza naye ng'erimukko obunafu naye nga abamanyi bagiramuza kubanga amateeka agalimu geego n'ensolo zennyini nabbi olusi zeyeewaza obwogero tulina obujulizi obulala olaba nga zeezo. Nabbi baamubuuza su'ila nabbi sallama ma yuttaqa min ad-dahaya biki bye twewala oli ayagala kunoonya nsolo egyagenda okusala alina kufuna nsolo ki tujja labira ddala ensolo ennyini nabbi gye yasala yali etya bitendo byayo n'enfaana tujja girabira ddala naye eno hadithi bamubuuza biki bye tulina okuleka oba nsolo ki gye tulina okuleka bw'ogiraba nga atyo gisala. Nabbi sallallahu fa ashara biyadihi n'alaza omukono gwe nti arba zino nnya zireke bw'ogisanga n'agamba sallallahu sallama wa kana al-Bara ne Bara bwe yayogeranga ku hadithi eyo kana yushiru biyadihi bwe yalinga agisomesa abantu yalazanga naye omukono gwe n'agamba wa yadi aqsaru min yadi rasulillah ne omukono gwange mutini kugwa nabbi. Manyi bagamba oba yakyogeranga mimbabi al-adab ta'adduban ma'a nabi sallama kubanga lawo omukono gwe tayinza gugeraageranya kugwa mbaka sallallahu alayhi wa sallama okono kwanukula eri abantu ng'abo abakuba ebifaananyi eby'enjawulo nga balaga ne ku basahaba onaalaza yekanakana Abubakari gwe bakuba nti balaga firimu The Messenger n'ebirala tyoyo Abubakari ali mu kifaananyi Umar oyo asobola okufaanana Abubakari oba Umar oluusi alina byalina ebyonoone bimujjuddeko yeekubirako ekifaananyi nti bamulaga nga Abubakari ne Umar abalala bye mulaba nti balaga nabbi Yusuf oli n'avayo mu kifaananyi nti ye nabbi Yusuf gwavudde mu kifaananyi oyinza okwesimba mu bigere bya nabbi Yusuf. Kati sahabi ayogera naye atya n'okutya agamba omukono temukitwala nti ndaza nti ngufaananyi ogwa nabbi la ogwange si gwe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama. Kale ekyo kikyamu firimu ezo nkyamu kyekituufu ng'amanyi bangi we batulaze ne ku biseera byaffe bino bakikoonyeeko nnyo ate kisansaanye nnyo kati ku TV ez'obusiraamu ku ebiri bye bibeerako firimu z'abantu ze batuulako naye nga si kituufu bannabbi ba Allah. Muntu akubamu ekifaananyi nga bw'oyogera ekyapa kya nabbi Yusufu asika oli gwe yalaba la bw'oyogera ku Abubakari asika ekifaananyi ky'oli gwe yalaba la. Sahabi ono agamba Bara ibn Azib radiyallahu anhu n'agamba ebina nabbi bye yalaga al-arja'u ay al-bayyinu dal'uha eyokubiri al-awra'u al-bayyinu awaruha eyokusatu al-marida al-bayyinu maraduha eyokuna al-ajfa'u allati la tunqi. Tunyonyoleke mu yokka biidhini subhanahu wa ta'ala yagamba yasooka nti al-arja'u al-bayyinu dal'uha yentenga qila amanyi bagamba bali bakinyonyola bagamba allati la taltahiqu yensolo nga eryawo entambula yaayo tesobola kutambula nandala
zewangala nazo bw'ogitunulira ye entambula yaayo zino zitambula kola zigirese entambula yaayo nafumuko ku ntambula ya zino ezisigadde bw'ogyegendereza nga kalinamu nga koolefu bwe kaba nga katini kubanga mafuhumul mukhalafa kyategeeza albayinu nga kyolefu senga kaba katini ako tekakosa wa inkana asalima afdal wadde nga ate eba tekalinamu wadde yebeesingira ddala naye bwe kaba nga katini nga tekavaayo nnyo olaba kezigirekamuko katini etalina buzibu kubeera nti ogikola ki naye bw'ofuna etakalinamu wadde yeesingira ddala tekina kubuusabuusa naye bw'olaba nga koolefu mu ntambula yaayo olabenda zitambula naye yeesikatiramukko nga koolefu okusikatira okwolefu etekola ki gyewala okubeera nti ogisalafu naye endala ennungi kitegeeza ki maqtu'u lyadaini warijlaini la tujize kitegeeza nti bw'osanganga okugulu kutemeko oba omukono mutemeko togikola ki bw'akubulira eri mukaaga kitegeeza akubulidde ekitandikirwako ekyawaggulu tokola ki nga bwe bakugamba wali mu Qur'ani fala taqul lahuma uffin abazadde tobagamba wadde katini akayinza okubanyiiza seeza akukkiriza obakube akukkiriza obavume alina ogenda kweramula kiwono kyagamba nakyo kiwagamba kino ekitandikirwako kitegeeza kiri bw'osanga nga akugulu mukono gwatemebwako eyo togenda gikola ki togenda kugisala albayinu bal'uha yannyonnyola ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ensooka zikyagenda mu maaso tujja kunywa n'engeri battabi abamu ne ku balongoofu engeri gye baagikwatangako agyegendereza gyagenda okubeera nti asala kubanga ibaada eno nnene gyagenda okutuukiriza hadithi gye tuliko kugamu ku mateeka ku mulimu gwe tweteekerateekera ogw'okusala hadithi ya sahabi ayitibwa Al-Bara bun Azib radiyallahu anhu kitwagambye nti erimukko obunafunafu wadde nga bamanyi bangi bagikolerako kubanga juliza obulimu olabanga bunywevu muyo bwe bamubuuza ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama ku bye tulina okwewala ateekateeka okusala n'atugamba sallallahu alayhi wasallama nti arba bina ekisooka kye twakoonyeko al-arja'u albayinu dal'uha twagirabye ensolo ebeera awo nga entambula yaayo nnafu bwebanga eri n'endala olaba nga entambula yaayo yanjawulo endala zigenda nebanga esikatira nekitegeeza nti bwebanga okugulu kutemeko oba omukono togenda kugisala bw'atandikira ku eno ekyawaggulu twakirabye nga bwe yatwalayo mu Qur'ani bwagamba ku bakadde kitegeeza baggaanya ekyaggulu waggaanya ekyawansi ekitandikirwako ekyaggulu nakyo baba akiggaanya netugamba banga kalimu katono nga kikalabika kubanga gaba albayinu akoolefu bwe kaba nga tekavaayo bulungi osobola okubeera nti ogisala wadde ekisinga kwe kusalira gy'olabye ddala nga tekalimu wadde ekyokubiri n'agamba al-awraa'u albayinu awaruha al-awraa'u qiila hiya allati dhahaba sawadu ainuha ensolo ebeerawo nga ekiddugavu mu liiso lyayo tekiriimu oba amaaso gaayo gombiriri senga olabanga ekiddugavu tekiriimu naye togisala amanyi kye basinga okuyimirawo nga bannyonnyola hadithi eyo nabaga nti albayinu nga kyolefuka nti katini nnyo tuddewo katini ekyo tekirina buzibu ngera bwe twayogedde wadde nga esinga yeyebeera enzijuvu nga terinaako wadde kitegeeza nti etalaba naye oba bagiyita muzibe bagiyita naye muzibe musolo naye bubaziri bazo zirinayo ekirala naam eyo tetugisala abamu ku batabi abanene bwe babeeranga bagenda okusala ateekateeka ensolo gy'anaasala yasooka nga giyisaako ku maaso bw'ati agenda ayisaako ebbali alabe senga etemya ng'ategeera nti eno ntuufu yakusala bw'ala atetemya ng'ategeera ekirinamu obuzibu mu kukola ki mu kulaba amu ku batabi bakikozesanga embeera eyo nga tujja okwalaba engeri gye bateekerateekerangamu ibaada eno mu maaso awo mu hadithi ezimu ez'enjawulo n'engeri gye bazikuumangamu atwogera ku mbeera ez'enjawulo biidhinihi subhanahu wa ta'ala
yekyokubiri nabbi kyalaga. Ekyokusatu n'agamba walmarida albayinu maraduha, yendwadde obulwadde bwayo bwolefu giraba eryawo oluusi n'omubiri gwayo gukyuse faanana yayo si nnungi kasogira nga kyolefu oyinza okuba mu katini nnyo biro naye twogere bwekaba mu katini tekakosa wadde ekisinga nga tekaliyo wadde naye kaba nga kwolefu ng'ogiraba eryawo nnafu ddala mubiri gwayo gukyuse embeera zaayo ng'olaba tezitegereka bulungi naye oba olaba ng'erimu obulwadde togisala bwebanga ndwadde ddala mimbaabi awula bwebanga ndwadde ddala mimbaabi awula kitegeeza yo tosalira ddala. N'agamba eyokuna sallallahu alayhi wa sallama wal ajfaa'u allati la tunqi. Al ajfaa'u qila hiya ad-da'ifa, yensolo nga eryawo nnafu ddala tekuli nnyama kuyo giraba eryawo nkapa n'oba otunde butulizo ogiraba obugumbe engeri gye bufaananamu ogiraba nga eryawo efaanana bwetyo tesanyusa naye oba ogitunuulidde eyo togisala giranga enfaanana yayo eryawo bwetyo n'oba ogitunulako obutunuzi tekusanyusa naawe togisala kubanga ibaada yeeno nnene. Waqiila abamu amanyi bagamba ad-da'ifa allati la aqla laha, yensolo ng'eryawo nnafu naye ng'olaba tetegeera. Asana amanyi ne bagamba ensolo tezitegeera siba kiri ulaika kal an'am bal hum adall. Alina byera tukubirako bannashiriki kubanga tukimanyi bannashiriki tebategeera nga nabo bennyini bagenda kwejulirako wanayinza okugaana nga mulaba munene era yabalamula ku kyalo naye nga baba tebategeera nyini bagenda kwejulirako. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, tetwandibadde mu lusenga twali tuwulira singa twali tutegeera twalifumintiriza ne tulanga bye tulina byonna biva eri Allah tebiva eri gundi ne gundi oba bintu bwe biti nebiti lubaale bisambwa la byonna byonna biva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah ali abakubirako abantu abo ku mbeera zaabwe n'atulaga nti tebakola ki kati ganaga balinga boolaba ensolo naye ate bo basingawo kati ensolo tezitegeera ate bwe tugamba etategeera ad-da'ifa eryawo nga ndafudde ate tetegeera manyi bagamba ogirabira mu mbeera zaayo ne mutuufu naye nga olaba nayo kiyiseewo ku yo olaba byekola harakati zaayo enkyuka zaayo entambula kikatambula muno naye akabuzi kano bakalimuki ate eno oba erimuki naye ng'ogiraba embeera zaayo gyetambulamu nga mutuufu ogiraba eringa eriko ekiki zo ekikolo kyayo tezitegeera naye waliwo gy'olaba nga kikoze eki kisusse bw'ogiraba ng'eryawo bwetu byekwa tebitegereka bulungi tekola ki tesalibwa. Amanyi bagamba gyategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithan al-ajfa'u allati la tunqi allati la aqla laha, yebeerawo nga mutuufu olabya ddala teziriiko oba naye bwe tuba tugamba oba teziriiko kikola ku muntu naye nayo kakikole biidhini tabaraka wa ta'ala. Hadithi yayo hadithi tugambye eri mu muwatta gwa Imam Maliki, Sunan Abi Dawuda n'ebitabo ebirala. Kakati endala kye tuyinza okwebuuza, ensolo nga teriiko mayembe tugisala? Embuzi terina mayembe, naam, tugisala? Naam, faddal. Mu Luwarabu gye bayita aljammaa'u, eyo nga ebeera afa terina mayembe. Kati ekkirizibwa y'okusala ebanga aswa terina mayembe. Kati bwe tugenda ku eno amayembe nga oba mu kulwanagana ne waayo oba mu mbeera yonna ne gavaako, tugisala? Ye eri tugisala terina buzibu kubanga bwe butonde bwayo. Kati ejjembe likutuseeko kamogo nja tugisale. Jumhur amanyi abasinga bonna bagamba terina buzibu kasita ejjembe libanga livuddeko osi kamogo. Imam Malik rahimahullah ye kigaziyaamu n'agamba senga eba ekyajja omusaayi jjembe likyafulumya omusaayi tesalibwa. Bwe libanga omusaayi tegukyavaamu teredde bulungi terina buzibu gikole ki salamanyi ne baganda ya tekirina buzibu naye okubanga gujja naye kubanga gujja obanga mu mbeera kitalina buzibu yonna kubanga bwe babanga batukkiriza etalina ki
etalina jembe nga teriko ddala kayatonero bwe liba nga limenyeseko umenyese kati ntegeeza ko siki sikamogo wango osobola okusalira etalina ddala kati ate linako ekitundu terina buzibu okubeera nti ogikola kikati ejjembe kituufu nti ko siki sikamogo osobola okubeera nti ogisala wadde ng'ekisinga tujja kiraba nga tunyonyola ensolo nabbi gye yasala yali etya ekisinga oba ofunye erina amayembe nga kwegali yesingira ddala gy'oba osala obanga gy'osobodde obusobozi bwotegalina terina buzibu gy'ofunye ejjembe limenyeseeko nga gy'ofunyike kasente akaliwo togaana gisala terina buzibu kubeera nti ogikola ki gisala naye ng'erina amayembe yesinga kubanga mu hadithi ya Aisha hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu mu Sahih Bukhari wa Muslim atunyumiza nti dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa kabbara wa samma. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yasala endiga biri tujja kutuuka otwebuzi ki ekisinga ku udhiya ndiga mbuzi naye yasala endiga biri sallallahu alayhi wa sallama amlahaini enfaanana yaazo tujja gaziyawo nnyo nga tuginyola ddala ne mu hadithi Aisha endala enfaanana yaayo kala yabamu bagamba yonna nga njeru abalala njeru nga mulimu ebiddugavu biri mu kifo ki tujja biraba mu hadithi Aisha ezokuba nga yonna njeru naye ebiddugavu nga biriwa tujja biraba mu hadithi Aisha radiyallahu anha biidhinihi tabaraka wa ta'ala zeyasala biri n'agamba ekira kyetwagalamu aqranaini bazombi zirina amaki amayembe kakitegeeze kisingira ddala obanga ofunye amayembe nga kwegali yesinga kubanga Nabi sallallahu alayhi wa sallama naye gye yakola ki yasala era gye yatume ne mu hadithi Aisha eri mu Muslim tujja okubeera nti tukoonako biidhinihi tabaraka wa ta'ala dhabahahuma biyadihi yennyini n'omukono gwe ogw'ekitiibwa yazisala sallallahu alayhi wa sallama kabbara aleta takbira Allahu akbar wa samma bismillah sallallahu alayhi wa sallama kati bwe kibango gifunye nga ina amayembe faana bwetu ennungi okubeera nti osala kubanga gye yasala owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Na'am. Salaam. Tujja gituukako twebuze nako kamogo tukyajja mpola mpola biidhinihi tabaraka wa ta'ala endaawo kamogo basi kamogo kijja. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wafaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.